kati waliwo akabinja k'emizimu egimira abo ba generational preachers abaweereza Katonda nga abaweereza Katonda abamu ku be baamira yali omu ku ba blogger bammwe wano e Uganda. Omwami oyo yalina kubeera Nabbi wa Katonda. Omwami oyo yalina kubeera mubuulizi wa njiri. Kyova olaba buli kyayogerako olwaleero bakikomyawo ng'alinga omulamu. Naye gino emyogi egiri generation killers egimira amagenda egimira obulamu bw'abantu tegivaavaayo gijjira kwabo abali ku level eyo gibamira nga gyamumira muto kuba enkula ye teyali mu bulokole. Teyali mu bulokole naye yina okulokoka era enjiri yali agiwulira. Tolowooza nti tebawulira. Tulaba n'abali mu gavumenti n'abali mu opposition enjiri bagiwulira ne buno obutambi babulaba. Omuntu asalawo busazi n'agamba sijja kuva mu ddiini ya kitange. Buli muntu yenna atambula ku nsi atambula n'akantu waliwo obuntu buno bubanga bu message akajja ne keekuba wano ku ssimu yo kalaba akantu bwe kati nga kalina oluntu bwe lutinga omuntu ayogedde. Buli muntu akalina kaliko eddakiika kaliko essaawa kaliko emyaka kaliko emyezi kaliko katambulya mu myaka myezi eddakiika essaawa bwe kati. Era eddakiika zidduka nga bw'olaba essimu ng'erina akantu akadduka obutikitiki akoze gundi bagita batyo ekutayiminga tayima. Buli muntu akalina kadduka emisinde obba ekyapa kya munno okwata abaana ba munno olw'okuba afudde n'okwata ebipapula bye yakulekera n'obidyekadyeka ng'olinga agenda okumalawo ekyasa ky'emyaka. Kati buli akola agamba kino kyange naye obulamu buli kikulu. xpotv to the world. Abantu bangi baweereza balowooza bakyali Katonda naye nga tebamuliiko. Kyovula bataata nze ngamba nnyo abantu bano era mbakubiriza nnaku teruziba no nga toweekubyemu ku ttooki otambudde otya ne Katonda. Kubanga Katonda osobola okumuleka emyaka ebiri nga golowooza oli naye okyaloota ebirooto omulaba akulimba nga Katonda yakuleka dda. Nze buli kaseera nekuba mu ttooki ne mugamba taata nengwa ku kapeti ewaka ne mugamba bw'onondeka ensi egenda kummira bw'onondeka ani ayinza okunnyamba ne mugamba Mukama ndi ku byoto by'abasajja ab'amaanyi balamiriza amannya gange naawe okiraba ngenda kufa bw'ondeka mmaze okugwa ne mugamba bw'olaba nga ngwa ntwala. Baani abalamiriza amannya bangi nga bafaaki. Olowooza message eno gye tuwa olowooza stadi musanyufu tebatwalayo n'erya oluusi nsaba nendaba nga ndi batudde mu meeting owe nagenda banzija mwoyo nendaba nga bali mu meeting bakutte ebifaananyi byange bakumya ekyoto bwe babiteekamu bwe balaamiriza kati emyoyo gino gyali ginneetoolodde ngenda okulaba ku nsi yonna nga tekuli musajja kaabe mukazi asobola kunnunula kumponya myoyo egyo nga bakugira mu kitundu gy'obadde olaga eri ekkanisa. No giri emyo kankubulyako kino taata abantu tebakimanyi. Sitaani si yasinga emizimu gy'alina amaanyi gyonna. Alinamu abasajja abazibu emyoyo emizibu nga bw'olaba President Museveni si yasinga okutegeera mu Uganda si yasinga ebitabo si yasinga amaanyi. Naye olw'okuba nti kyakolebwanga mufuzi mukulembeze kyova olaba akulembera abagagga abasomye ennyo abatategeera n'abategeera. Kati sitaani yaweebwa ekyo mukulembeze naye bakulembera mulimu bali bakiwaje abazibu abalina amaanyi. Kati waliwo akabinja k'emizimu egimira abo ba generational preachers abaweereza Katonda nga abaweereza Katonda abamu ku be baamira yali omu ku ba blogger bammwe wano e Uganda. Njogedde ki? Awo wennyini blogger baamumira batira lwaki baamumira? Zirayo wali tondeetera bizibu. Tukwogereko kati ntukajja omusumba tetugenda mwogera linnya. Omwami oyo yalina kubeera Nabbi wa Katonda. Blogger Omwami oyo yalina kubeera mubuulizi wa njiri. Kyova olaba buli kyayogerako olwaleero bakikomyawo ng'alinga omulamu. Naye gino emyogi egiri generation killers egimira amagenda egimira obulamu bw'abantu tegivaavaayo gijjira kwabo abali ku level eyo gibamira. Nga gyamumira muto kuba enkula ye teyali mu bulokole.
teyali mbulokole naye ino okulokoka era enjiri yali ajuulira tolowooza nti tebawulira tulaba n'abali mu gavumenti n'abali mu opposition enjiri bajuulira ne buno obutambi babulaba omuntu asalawo busazi n'agamba sijja kuva mu ddiini ya kitange sijja kuva wano sijja kukola bwenti sijja kukola bwenti naye ng'amazima agakoze eki aba batya bitiibwa bagenda kuzijja batya ku kitiibwa kino ekya supuliimu gundi naye ng'amazima agamanyi naddala aba bali diipu mu madiini ago bamanya amazima n'ebiri emabega waabyo naye batya okuvaayo ebitiibwa babyagala nnyo naye obulamu obutaggwawo babuganye. Bw'ozuula otya nti yali emyoyo gyamuwa? Namulaba wa bwe yamala okufa wayita ennaku 3 Katonda badde andaganya ebintu mu mirundi 3 ennaku 3 amadaala gali age Magombe 3 ne musanga ng'atambula agenda saidi z'entebe ku beach emu omutegeera nti ne mulaba mu nsi y'omwoyo omulaba era mwetegeera ku luno bambikako nga tandaba nga ninako olububi bambikako olububi nga tandaba abamu baali bandaba bwe bambikako olububi ne mulaba ng'akaaba amaziga nga yejjusa alina okubuulira enjiri mu kiseera kye yali ku nsi ng'afiiringa ekisooka okugendako bw'ofa ofiiringa kye bayita loneliness wali obaddeko mu bulamu ng'owulira tolina muntu ku nsi kakati wali olabira ddala akwogerako oba omulaba akunenya omulaba akuvuma omulaba eyakussa omutegeera nti ono yeyampadde obutwa yadde bagamba mbu nafudde kino oyo yakikoledde ddala obwongo bw'ensi omwoyo bulala ku bw'ensi omubiri newana atulaba tulimwogerako kisoboka entebe yali agenda kolaki yagendayo omwoyo gwe nabagamba nti amagombe gali ku nsi bo balina access ejja n'embirooto byo akugambe mwana wange mujje munkooleko mujje munnimeko balina access kubanga bali mu nsi ya mwoyo naye amagombe tegali mu ttaka gali ku nsi kuno enjawulo eriwo tetweraba ffe tetubalaba naye bo bakolaki batulaba bulungi nnyo akati atambula ne mulabako ng'agenze ne ku nnyumba y'omu ku buyimbi mu ggwanga muno mukyala ng'azze ku nnyumba ye yakalina nze nali sigimanyi ennyumba ye yakalina nga omukyala ataddeko music atudde mu ntebe ng'amuyita ng'amugamba singa tojja mu kifo kino kyendimu ekirimu obulumi singa mukyusa singa mutereza naye ng'ono ataddeko ennyimba ze tamuwulira kankubulye taata amagombe galimu ennaku abantu bakaaba abantu beegayirira Katonda nze olunaku lumu nali naaba ninawe nali nkyaddeko kati ebinabiro byayo nga bikyafu ne magamba mumpe kasabwa budde bwa kiro kanabire kabalaza ne banterawe baafu ne baleeta ebinaaba mbadde mukwekuutakuuta bwenti ne mukunaaba ngenda okuwulira yaye Mukama tujjukire Mukama totuleka Mukama tusaasire ngenda okuconnectinga ku nsi y'omwoyo ngenda okulaba kagurupu k'abaali abalokole ku nsi naye nga baafa ne batagenda mu Bwakabaka ne bagenda mu Magombe nga beekuŋŋaanyiza bakola kye bayita intercession beegayira Katonda naye nga Katonda waliwo covering babikiddwako nga amaloboozi gaabwe Katonda takyagawulira okubalaba abalaba naye takyawulira buli kye boogera takyakiwulira kuba Katonda wakisa ne takyakiwulira eddoboozi lyabwe taliwulira bali mu kugamba Mukama jjukira kale bwe twatambula bulungi jjukira bwe neeyisa bwenti jjukira bwe neerekereza mu abantu tubagamba obulamu bw'ofa kaba katandika butandisi ewantu gy'ogenda okumala emyaka gyonna egy'obulamu bwo bw'otakolererayo oba owedde bwe ndowooza ebintu bino natuula nenkaaba amaziga kozi na connectinga ku nsi ey'omwoyo nembalaba nga bali mu kizikiza nembalaba nga bakaaba amaziga nembalaba nga balumwa kamala nempulira amaziga mu mutima taata nengamba Mukama tusaasire nemugamba Mukama nyweza famire zaffe nyweza baganda baffe Mukama totuleka nenkaaba amaziga we nali naye abantu mbabuulira enjiri oli naaseka nakulaba nga gwe atategeera ninga obudde buweddeyo wafunako conversation yonna naye omusajja ono bambikako okumulaba Katonda ayagala njogere ebintu bino ngambe ensi nti ne bwoba wakitiibwa otya ku nsi bw'ofa oba nothing
oba tolina makulu ne oba mugagga otya ne bwe bakuziika mbitiibwa ne bwe bakusuzaawo ennaku nga bakwagala nnyo bw'oba wagenze eri gy'ogenda bakolererayo bukolerezi ku nsi obudde tulina butono kankubulye kino lunaku lumu natuula mu takisi ne ŋŋamba mukama ne mugamba nsaba mbikkulyeko ku bulamu bw'abantu buli omu bwasigaza mu takisi muno nali ntudde mu maaso ngenda okuwulya amaaso gange gano ge nnina ag'omwoyo nga gakonekitinga nga gadda mu mutwe eno emabega nga ntunuulira abantu nga buli muntu yenna atambula ku nsi atambula n'akantu waliwo obuntu buno bubanga bu message akajja ne keekuba wano ku ssimu yo kalaba akantu bwe kati nga kalina oluntu bwe luti ng'omuntu ayogedde buli muntu akalina kaliko eddakiika kaliko essaawa kaliko emyaka kaliko emyezi kaliko katambulya mu myaka myezi eddakiika essaawa bwe katyo era eddakiika zidduka nga bw'olaba essimu ng'erina akantu akadduka obutikitiki akoze gundi bagita batyo ekutayiminga tayima buli muntu akalina kadduka emisinde nenalabako omwana omuwala yali alabika obulungi yali yeeveirinze atadde mu earpad matu nga mulungi gyenkomeza ng'alina wiikisi 2 neŋŋamba ono singa akimanyi nti abulayo wiikisi 2 agende ne mugamba ono omuwala singa tumubuulira enjiri ayinza n'okuvuma obusiru ng'anyumirwa kutta erisimu lya bbeeyi wiikisi 2 saamunyega ate mugambe ki namutunuulira nga buli ali mu takisi mulimu ab'omwaka mulimu ab'emyaka 5 mulimu ab'emyaka 2 mulimu ab'omwaka gumu katamanyi okola pulaani ogenda kuzimba amaka naye ng'obulayo ennaku obba ekyapa kya munno okwata abaana ba munno olw'okuba afudde n'okwata ebipapula bye yakulekera n'obidyekadyeka ng'olinga agenda okumalawo ekyasa ky'emyaka kati buli akola agamba kino kyange naye obulamu buli kikulu nali manyi nti bwe bafa nti wabeera ab'ekinywi nti tubadde mu bulamu bwa butaala nze ngende oba mbayimbi bannange bonna abansookayo tutambulire wamu nga ggulu nedda ssebo ate mu Magombe mulimu amakomera nga bw'ogamba nti ono avudde eno ng'ali bw'ati ali ku level bw'eti naddala mu abaserebu teri kutabaganako nti tuli bakinywi tusisinkana wano musobola kisoboka naye obulumi okubonaabona amaziga bingi taata bingi abantu bakaaba obulumi obw'ennaku zonna mwe abalokole ababadde muzannyira mbulokole mupaaluuka ojja owulidde eno bagambye waliyo Nabbi n'odduka bagenda ku initiatinga nga togenda kyejjamu bantu bangi bali initiated nzirayo emabega taata omusajja omu yali w'amaanyi wano Uganda bwe yafa ng'akyali katanda tebannamubika nze namanya nti afudde ng'akyali katanda tebannamubika bali kutaasulewo taakeesi nga bamanyi nti ali ku oxygen bamanyi nti agenda kulama enkeera bamubika ekiro namulaba e Magombe ng'akolayo kyali nga yakatuuka ng'ali fresh nga yakatuuka kalandinga era bwe nalabako katono bwe nti ng'afubutuka we yali afubutuka amadaala gali agayiseeko afubutukayo bw'ati atuuse mu nsi eri okwolesebwa ne kuvaawo ne mmanya nti naye atuuse alina kufa teri kulama kati ekirala bano abafu be basiibyawo emyezi simanya bakola batya bamusabira eno n'eno bagolokoseera Amagombe kyova olaba ngamba abantu nga 3 June abantu mugenda ne musinza ebifaananyi mutambula ne mwerumya nga muyiwa omusaayi mbigere byammwe mugolokoseza eggwanga lino omwoyo gw'okufiirizibwa n'okufa okusinga amaanyi ne bagolokoka abafu beetaaya kyova olaba obubenje kuva nga Juni nga 3 Juni paka omwaka kugwako obubenje busukkamu busukkuluma n'abafa mwe mwetegereze kubanga abagenda ab'eddiini eyo si batukuvu abafiiririra enzikiriza gw'oyitamu omumanyi ne balangiri abamu bamanyi n'otwalibwa mu lubu lw'abatuukirivu ne balangiri tewali panya ebyakatonda tebiriimu shortcut ebyakatonda tebiriimu panya
tusaba n'okuyita mu mannya gaabwe. Simanyi ono abadde atambula bulungi, simanyi ono abadde eyisa bulungi nga teyalokoka. Kiri kimu, walokoka n'abagamba akaguwa nakagendako, bakkiriza ebintu bibiri, walokoka n'ebikolwa byo bibiri. Bw'obanga walokoka ng'ebikolwa byo bibi ogwa Magombe, bw'obanga ebikolwa byo birungi nga tewalokoka ogwa Magombe. Olina kuba na bibiri. Bw'okola ensobi n'otabaako na kimu, Magombe. Kati abo bemukuliriza tusaba okuyita mu mannya gaabwe n'ebintu n'ebikolebwa ne bibaawo ne byapeninga. Egyo miggo ebibumba ebyo sitaani abyambaza emyoyo ne bibakolera ebyamagero, okubasendasenda, okusigala nga musinza. Tunywa n'amazzi tugajjayo ne tuba. Ebintu bya Katonda si bya magic, si bya bufuusa. Mbegayiridde tudduka ekiruyi kya Katonda. Kankubuleko kino, ngenda okulaba mu bbanga ntangaaza, tuli mu kusaba ku kyaki, ngenda okulaba nga Kristo takyatudde na mu ntebe, nga Kristo apaakinze ajja ku nsi. Anytime, akaseera konna atuuka. Abantu abamu bagamba lwafuuka luyimba, bajjajjaffe bamulinda teyadda, bataata baffe bamulinze takomyewo, naffe tulinda tadda, ne bali balinda tadda. Ffe tetubalinaako obuzibu. Naye omuntu ategeera nti omubbi wakujja ewuwo, osigala osula okuuma. Mbegayiridde tubeeremu amagezi, ekkanisa tuzuukuke. Yaŋŋamba bw'ati, gamba ekkanisa yange egolokoke, gamba abantu bange bazuukuke, ekkanisa yeebase, ayagala ekkanisa ya Uganda twegatte tubeere kitole. Bwe tunaabeera kitole waliwo ekijja tekigenda tukoona nnyo. Mwegatta ne mulonda n'obukulembeze obugatta amakanisa g'abalokole. Waliwo okwegatta kwayagala. Kati olwaleero ogenda okulaba nga omusumba gundi abuulira ku musumba gundi, enjiri Bayibuli agirina nga mwekubira katuuti ne beekuba. Olwaleero taata ekinkuba naawe kisobola okukuba enkya. Bano abaafuuka bannabbi obulimba lwaki tubagamba bantu ba Katonda twegayirire ku lwabwe? Kubanga omwegayirizi wanjawulo. Weeteeka mu kifaananyi ky'oli gwe weegayirirako, then n'omwagala. Tosobola kwegayirira gw'otayagadde, n'omusaasira. Bw'omusaasira, Katonda ayima ku ekyo ky'okola n'amutaasa. Abasumba bano abamu abafuuka bannabbi b'obulimba tebaali. Naawe gw'ojja ogenda kubeera muweereza, naye ebitunoonya nga abaweereza bingi. Nze omukyala yajja n'aŋŋamba tugende ku Lwokubiri, ngenda kugulira emmotoka. Sente zaaliwo nga sente azirina. N'aŋŋamba noonye emmotoka. Mukama n'aŋŋamba saagala, tozikwata. n'ogaana emmotoka. Neŋŋaana emmotoka. Omulala n'aleeta ddiiru ya buwumbi mu kanisa. Ayosiri N'aŋŋamba ekkanisa tegenda kuddamu kubonaabona. Mukama n'aŋŋamba beeramu amagezi. Si buli kijja ku sowaani omusumba nti kirye, yadde kirungi okubuuza Mukama. Biro bino byakubuuza Mukama. Bagambye etandise tugamba tubeere beegendereza. Abasajja n'abakazi balina ssente abajja mu makanisa okuzisuula, okusuula abasumba. Bw'osubscribinga n'oggulawo akawunti ne bateekako ssente zaabwe, bakwambula ky'olina ne bakwambaza ekyabwe. Omusumba yatandika obulungi n'otandika kati olumu okitegeera nti banne nava ku mulamwa nodda eri Katonda n'omukaabirira, naye oba ogaddewo amakubo Katonda we yandibadde ayita okuyamba. Kakati nga we omuntu yenna ali mu kkomera yeetaagisayo abali ebweru okumuyamba okunoonya ssente basasule akole ki? Aveeyo. Kati ffe okunoonya kwaffe ssente abategedde Katonda kwegayirira kubanga abasumba abasinga baba bava ku mulamwa. Katonda yabalabula olusi ne bagaana. Abamu yali nsobyemu nebaguzisa oluggi, mulabe n'akwata ekkanisa. Kakati tubeegayirirako bwegayirizi Katonda akole ki? Ekisa ekikulese ng'oyimiridde era nkuba bano abaana ab'obulenzi abajja ku mikutu ne bagamba musumba gundi oyo Nabbi wa bulimba. Wali mpuliddeko nga njogera ku musumba yenna nti musumba oyo ye mentioningako ku linnya lwa nsonga abasumba abo n'abantu abaliyo Katonda akola ki? Abaagala osobola okulemesa
bali abandirokose nobazibira yes nobazibira kubo nga bandirokokeddeeyo Katonda n'abakyusa kitegeera taata kisoboka nga nali manyi nti gakulukuta gava ku yes omusumba oyo asobola okusigala nga abuulira enjiri era abantu ne balokoka naye nga ye tajja kulinnyayo mu ggulu kirekawo bano bakulembe Musa teyatuuka mu nsi nsuubize kyokka nga ate yeyajjayo abaana ba Isirayiri Misiri yakoma mu kkubo teyatuuka okitegeera taata nti asobola obutatuuka naye abantu abaliyo 10,000 emyoyo Katonda ajaagala okitegeera lwakuba abasinga babikkiddwako akatambala ku maaso ababali mu makanisa g'abannabbi b'obulimba tomuvuma gwe mubuulire mwegayiririre maaso awo nange we neeraliikirira nti Katonda atwagala tuveeyo naye bano abatukulembera naddaamu abasumba mufubye otugassa ono akugamba kino oli akugamba kino ate bagamba goberera omusumbawo musumba endiga ze zirina okuba nga aziyita ne ziyitaba kati oteebe nga kozi naye okutubuuza ffe ng'abantu nedda era gwe wenna kambabulye mwenna ng'olina ekkanisa gy'osabira mbuuza Mukama weewane watuufu enninosabira totwala mutwe olw'okuba ekkanisa nzimbe munyooma n'ekkanisa zammwe ez'ombyalo tukuba ngoma twakowe ngoma ekkanisa zammwe ez'ombyalo oli mwana oli ku kyeyo sente bazigamba leeta eno nina ekkanisa mu kibuga gyoweereza ekimu ekyekumi gyoweereza ekiweebwayo gyoweereza ekyokuzimba ng'ekkanisa yammwe eyakwegayirira n'olinnya ennyonyi n'ogenda ebweru nga togiteekangamu yadde olw'ataano anti eno yeri ebyamagero ebirabwako bya kisiru gwe bagambye nti taata omusajja nga mugaga nagamba nkuzadde ng'olina taatawo mutamiivu oli naafuuka taatawo oba ono tekisoboka tekisoboka ono ye taata oba atamiira oba yagongobala obugalo oba afaanana fane ye taata oba byamagero bityene oba byamagero biyiika gwomanyi amukolera mwoyo abaana bangi kankubuli abaana bangi babeebaseeko mu makanisa era Kristo atunuulira ekkanisa ye n'agamba kiki kino abasumba mutukoze fujjo nalaba asiga amafuta ng'ayonka n'okuyonka abakazi omusumba namulabako bampereza akatambi ng'alina ekibaafu abakazi mujja n'abanaaza wansi ne waggulu nga mujjamu engoye n'osigala bwerere mu Sunday service akakabonero kava ku kikuba Yesu yanaaza bigere ate ebintu ebimu tetulina bikuliriza Katonda kyagambye ng'omusumba ky'oba okola ekkanisa etagenda kubula ye kkanisa ebuuza Mukama kyova Bayibuli egamba nti akolimiddwa atabuuza Mukama atambuza obulamu bwe nga ggwe Mukama wo yakutwala luweero kulima n'akulekayo n'agamba ngenze bweru n'akulekera smartphone kwogenda okwogerera naye communicating naye ate tolina lunaku n'olumu yali omucommunicatingidde n'olima kasooli ng'ate yayagala bijanjaalo olowooza agenda sanyuka tajja sanyuka kanisa bwetu tetwava ku Katonda abaweereza tuli ku byaffe tukola Bayibuli byegamba Bayibuli egamba biki Yesu yanaaza ebigere naazo Yesu yasiiba ennaku 4 musiibe Yesu yakola kimukole yakola ebyamagero nosanga omwana obuwala asiiba ekkanisa yegundi balangiridde olw'okuba owuliriza omusumba waayo balangiridde ebisiibo mwezi mulamba n'obimaliriza nalabako omukazi yasiiba omwaka mulamba n'asiibya n'abaana nga n'enkoko azisibira mu kiyumba enkoko ne zifa ne ziggwawo mbuzisiiba obufumbo ne bufa yawulidde ku leediyo mwaka mulamba ne Christmas abaana mubatabizza obulokole nina omusumba eyo namutuukako ne mugamba musumba yalowooza ategeera nnyo ne mugamba va ku magezi ag'omubiri tunuulira Katonda kyagamba abaana baffe tubakooyezza n'embulokole bakyamye bakooye agamba maama nga asiiba n'ebintu tebivaawo kubanga basaba bubi Bayibuli egamba nti lwaki tetuweebwa kubanga tusaba bubi omwana n'omusiibya mwana muto nalaba omwana nga kibebi nekisiiba ne mugamba musumba muli mu nnaku mmeka negamba 27 omwana amataganywa kiro omwana omuto mbu ffenna tusiibye embuzi tebazifulumiza enkoko mbu basiiba banne waliwo n'abantu abalokoka ne bagwira ddala eddalu naawe osobola okukola statement n'ogwira ddala eddalu ng'olowooza Katonda yayogera ng'oli kuba lubaale beewamu bakutudde ku mutwe bali kagaali bavuga buuza Mukama si buli kisiibo nti kisiibe olaba
nga tubagamba ze ne ku kyaki mbagamba bwe nangiri ekisibo noba nga tokiwulira tosiiba ojja kulwala ne bw'okiwulira siiba Katonda ajja kuyamba ng'okiwulidde bw'oba tokiwulidde togamba musumba yaŋŋambye oba tulangira ekisibo oli nga ebyaddala ali bubi ng'ali bubi nga kyemusiibira kyennyini kyakwekutulako kyekyo y'ensonga eyo n'omusanga ga musumba ekisibo kitutwala ng'ayina ebinyeebaana kuma musumba ekisibo kye kitukola sawumu ng'awunya omunaanansi toseka muganda wange nnaku ekkanisa erina okuzuukuka eve mu muzannyo gw'erina kugambye taata nagamba ngenda okulaba nga nninnya amadaala mu kizimbe ekinene naye gwe nasanga buli musajja gwe nasanga ng'ayimiridde katebe akalongoosa nga munakuwavu kubanga buli muntu ku nsi ayinako akatebe ke naye akatebe ako bakakolerera ninga abantu bali ku byabwe nga ebyeggulu tebabirowooza nako ebyakatonda n'oyo atulaba nga tobirowooza nako anoonya sente nze nina okubeera bulungi nina abantu bangi bali bweru nga balina kubeera wano kuweereza Mukama sente ng'ozaagala naye ng'omukisa gwo bonaabonereeyo naye ng'omukisa gwo guli wano kukukolera Katonda mu kyaki bakolera nnyo Mukama akuwa omukisa ne mutaba yadde ki kati kyova laba abantu bano baddira sente ne baziwa mu makanisa g'abannabbi b'obulimba olw'okuba musumba azannya akapiira katuuti ne muggwa omusumba akwata omupiira n'azanyazannyamu awo katuuti ebyo ebimu kubiraga nti Katonda tali mu kkanisa mwoli buzannyo n'aleeta ludo abantu kati ne musigala nga mutudde n'aleeta ludo musumba n'akateekaawo n'abagamba njagalayo babiri ampangula saavisi yonna ne mugimala nga muli ku ludo musumba abadde akuba ludo nti aliko amaanyi ag'omwoyo omutukuvu manya duka va mu kanisa eyo buli muntu alina ekkanisa Katonda mwe yakuteekerateekera nti mwolina osumululirwa si buli wamu woopaalira ne bw'onoowa ekimu eky'ekkumi eri ne bw'onookiwa eno ojja kumaliriza nga togenze Katonda gy'akusuubira paka woolidda we baakulambira esebo kati bamalayika bali bamala okujja Katanda bavunnama we bati ne bagamba we are at your service ne bambulira bye baŋŋamba ne bateeka akabonero ku mukadde wange omu sister waffe kati baganda nga batebaaliwo ne baŋŋamba bakuŋŋaanye mutuule wamu nammwe tuddemu tubakole ki tubateekeko ne bagenda ku buli muntu ku nsi Katonda gw'ayagala ne bamuteekako akabonero era olwaleero kwe nakimanya ku olwo nti bali mu kuteekawo bubonero ekirala taata xpotv to the world.